kitalo nnyo ekyajjajjaffe omutaka Gabunga omukulu w'ekika ky'Emmamba. Ayi Ssaabasajja Kabaka leero sigenda kukugamba nti gusinze. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekisaanyaawo Obuganda nkwe. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekisaanyaawo Obuganda kwekkirirannya. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekisaanyaawo Obuganda kukombooza. Ayi Ssaabasajja Kabaka enkowe zitavudde Buganda ge magumba ku nsiko. Ayi Ssaabasajja Kabaka okwekkirirannya okutavudde Buganda bye bitalo eby'olutatadde. Ayi Ssaabasajja Kabaka okwesembereza okutatadde Buganda bwe kutaaveewo Buganda bye bitalo bya buli budde nti gusinze. Ayi Ssaabasajja Kabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka watuula ku Namulondo y'abajjajjaabo mu mwaka gwa 93. Ayi Ssaabasajja Kabaka toyina mwaka gwali osanze kusoomoozebwa n'ofiirwa abataka bana mu mwaka gwe gumu omulundi gwe gumu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekirwadde bwe kiba kizze ekitategeerekeka awaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka tulina okukijjanjaba mu ngeri ey'enjawulo okusinziira ku birwadde ebibaddewo. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekirwadde tekiyinza kutta mwana asooka ne tugamba nti ezo nteekateeka za Mungu kubanga gusinze etegeeza nteekateeka za Mungu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ne tufiirwa omwana ow'okubiri ewaka ne tugamba nti ezo enteekateeka za Mungu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ne tufiirwa omwana ow'okusatu ewaka mu kaseera ke kamu ne tugamba nti ezo nteekateeka za Mungu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ne kuwookuna tugambe nti ezo nteekateeka za Mungu. Ayi Ssaabasajja Kabaka nalina mukwano gwange nga bamuyita Saiga. Saiga yafiirwa abaana be baali basatu. Saiga afiirwa omwana asooka. Mu wiiki eddako Saiga n'afiirwa omwana ow'okubiri. Mu bbanga lya myezi ng'ena Saiga n'afiirwa omwana ow'okusatu. Naye omusumba bwe yakwata akazindaalo okubuulirira olw'okuba yamanya nti kino kiri tumaki yamuga tonoonya ekitta abaana bo. Weekwasenga Mukama Katonda yaweera yajjawo. Naye ggwe olowooza nti Saiga yali asobola okutunula obutunuzi n'atanoonya kitta baana be? Kubanga enfa y'abaana be yali esusse ku nga kitalo. Jjukira ye Ssaabasajja Kabaka tetumuganga kitalo, tumugamba nti gusinze. Naye omwana wa Saiga ow'okusatu bwe yafa mpaawo yajja kumugamba nga kitalo kubanga biri byali bisusse ku nga kitalo. Ziri ensonga zaali zeetaagamu okunoonyereza okw'omunda. Otherwise nga kitalo yali tesobola kugumya muntu ku mwana wa kusatu mu mwaka gwe gumu. Ne gutusinza Ayi Ssaabasajja Kabaka tegenda kugumya bantu bana omulundi gwe gumu oba mu mwaka gwe gumu. Ayi Ssaabasajja Kabaka kye kiseera tunoonye wayita walumbe. Kubanga gusinze etegeeza case closed. Ayi Ssaabasajja Kabaka gusinze obanga ayogera n'omuntu ku ssimu n'omugamba nti sula bulungi kitegeeza emboozi eggaddwa. Ayi Ssaabasajja Kabaka lwaki tuwunzika enfa z'abataka nga tetutegedde kyabase? Lwaki tuziika omwana ow'okusatu ne tugenda ne kuwookula naye ne tumuziika nga ne tunnanoonya muteeru gwe tuyina mu nnyumba? Ayi Ssaabasajja Kabaka tusooke tunoonye omuteeru gwe tuyina mu nnyumba. Otherwise olumbe lutandikira eno kuba wansi. Naye ne nannyinimu Ssemaka toyinza kweyibaala ng'olaba lutandikidde eno mu baana ne lutuuka ne ku mukyala gw'olowooza ani abeera agenda okuddako okugenda. Wakati mu kugamba Ssaabasajja Kabaka nti gusinze naye nga tetunoze eddagala ku musango guno kwe gukutusingidde wanudde gulutusingira ku Ssaabasajja Kabaka tunoonye gwe tugamba nti gusinze nga taliwo kubanga gwe twaligambye nti gusinze yabeera agenze. Ayi Ssaabasajja Kabaka tuddeyo ku drawing board tumanye Abaganda wowe twawabira. Tumanyi ki ekiri mu kusaanyaawo abataka ba Buganda. Kubanga ekimbe kyatandikira mu baana ba Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka kituuse ku bataka ba Buganda. Bwe kinaava ku bataka ba Buganda kigenda kudda kwani ku nnyinimu Ssaabasajja Kabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka ffe twagala kudda mu byalwa Ttabaze Nabumanya batubuuze nti wakolawo ki? Kye kiseera tutandike okuyingira okunoonyereza okw'omunda. Weewaawo mwenna mukimanyi kirabika ekitta abataka mukitegeera naye tukoze tutya? Bw'ogenda ew'omusawo kukebera, bw'oba osasudde za kukebera ne bakusangamu ekirwadde, ne bw'oba toyina za bujjanjabi bakusigaza. Ne bw'oba toyina za bujjanjabi bakusigaza kubanga okumanya ekirwadde ekikuluma si ensonga enkulu yokka.
naye n'okukijjanjaba y'ensonga ekyasinzidde ddala okubeera enkulu. Wano wakati mu kukimanya kirungi nnyo era kya buvunaanyizibwa, naye oluvannyuma lw'okukimanya osobola okuddayo obuzina kyeka. Ayi Ssaabasajja Kabaka omulabe wa Buganda nga Kasa ffenna tumumanyi, naye mu kiseera kino ffe ng'Abaganda nammwe Abaganda mwenna tukoze tutya? Kubanga ekimbe ekino n'abano abatono kikyasobola okunona omunene ng'ate olaba kimusemberedde, kubanga abataka be ba next Kabaka. N'oyo Katikkiro by'alimba ensimbu ye nnamba 2 wa Buganda ali mu kulimba, kubanga abataka ba Buganda bakyayinza n'okubeera bannamba emu. Gwate ye Katikkiro teyeddira, talina jjajjaawe mu kika, era bwe muwulira ng'amanyiira abataka obusungu bunnyiiza n'ogamba ono eyeddira ate ye yeefuula boosi w'abataka, ye talina jjajjaawe mwava, tamanyi nti abo bajjajjaabe ate be baatuuza Ssaabasajja Kabaka ku Nnamulonda asobola okumulonda ku bwa Katikkiro. Bwe baba abataka nga bali mu kukunkumuka nga nseenene olunaku olwaleero, kidda ku ani? Timba bw'emiramira obukoko ewaka n'emira obubuzi ne mutagifaako, eba ewewula lubuto, eba egasiya olubuto lwayo era ekinaavaamu ng'esitukira mu nte, oba kakuba mpanga eno etwalatwala obukoko ne mutagifaako, ekirivaamu egenda kusitukira mu mwana gwe mulese kakeeka awo mmwe mugende mulime. Kyekiseera bannange tutaakirize ekizibu kino nga tekinnayandaala. Akatulututtu kano katandise okufuuka kansa, newe kanaafuuka kansa kinaabeera kizibu nnyo okkavumula. Ssaabasajja Kabaka twekkiriranyiza nnyo, Ssaabasajja Kabaka tweriddemu nnyo enkwe, Ssaabasajja Kabaka tukombooza nnyo, nga n'omukulu we yayita nnamba 2 wa Buganda yatuuka okuvaayo nga twemulugunyizaako oba abantu nga beemulugunyizaako, n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka ye taata w'abaana bonna, talinaamu byana na baana, owa NRM, owa Jema, owa ki, bonna baana ba Kabaka. N'omubuuza nti ffe mu Buganda tusuza n'emiyaayu. Wakati mu mulyango gwaffe okubeera omugguli, ffe tugenda kuyingiza ebikennembe, tuyingize n'emiyaayu, olw'okuba Ssaabasajja Kabaka talina baana na byana, nga ne mu baana bo musobola okubaamu omwana wo. Nkiddamu, buli muntu alaba vidiyo eno mu baana bo mulimu omwana wo. Y'ensonga lwaki bonna tebagenda kusikira, ogenda kulondamu omu. Bwe kiba nga ne mu baana bo mubaamu omwana wo, then ate lwaki oddira abaana ba Buganda obbatobookereza ne zino emmombo z'ensi z'obuzzi ezitaagala abaana ba Buganda, ezitaagala na kitiibwa kya Buganda kwandaala era enneetegefu okusaanyaawo Obuganda mbu bakulembeze. Bwati omukulembeze olina okusiga ekifaananyi ekirungi, omukulembeze olina okusiga ekifaananyi ekirungi. Bakulembeze bameka nga ne Kagame yatuuka okunaabira Museveni mu maaso, ye teyali mukulembeze. Bwe bafaananyi nnyindo yamunaabira mu maaso, bwe bagatta olulimi yamunaabira mu maaso, sinakindi bwe bagatta omusaayi yamunaabira mu maaso. Bw'ojja okombooza nti mu Buganda bonna baana, mu nnyumba ya Buganda temuli kkubo, bonna abajjamu babeera baana namunagani. Gwe kyogamba ali mu kusaanyaawo Buganda obote, oba Museveni yennyini ate gw'oli mu kutusibako. Omutaka asooka n'akubwa amasasi, omulala n'afa amancoolo, n'omulala n'afa amancoolo, n'omulala n'afa amancoolo mu bufunze. Buli luvannyuma lwa myezi 2 wabaddengawo omutaka afa. Era ffe tusigale nga tugumye nga tugamba nti mu Buganda temuli kkubo, bonna abajjamu babeera baano. Ojja kwesanga ng'omwana omwebolereze amazeewo abaana b'omu nju yatuule. Ayi Ssaabasajja Kabaka weewaawo ng'Abaganda tulina obusungu ku Dr. Apollo Milton Obote, naye ayi Ssaabasajja Kabaka Obote yapoozinga Bwakabaka, teyajjawo Bwakabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka tageti yono yakugirawo ddala Bwakabaka. Wuyo ayingidde mu bika, atandise obitabangula, addidde n'abaana abasanyisiza stand mu bika byabwe. N'olaba nti Junior avumye ssengaawe, ate enkya ne bamukulyetingira obulamu obulungi. Ekifaananyi ekiri mu kusigibwa nti Buganda entuufu etandikira mu bika, ne bassenga bammwe mu bavume. So nga Nazzi kuno batugamba nga bw'ovuma ssengaawo tosobola kufuna mirembe, kubanga obeera ovumye taatawo era ekikolimo kya ssengaawo kikwata okusinga ekya taatawo.
ng'ekya maama w'omuto bwe kikwata okusinga ekya maama wa kuzaala omanyi lwaki nti kale ya maama Katonda tatera kugitwala mangu mbagirawo kuba kimanyi abeera akozesezza busungu enkyakayinza okudda n'amugamba nti munnange Mukama bw'abadde busungu era kale ya maama Mukama Katonda ogw'omusango tasooka kugusala era maama bw'atwalira empabi wa Mukama Katonda asooka n'ateeka omusango ogwo mu ssanduuko n'alindako enkya aba ali awo ng'eyaleese empabi olunaku olw'eggulu yakomyewo okunona omusango aguggyeyo nti Mukama Katonda bw'abadde busungu ate maama w'omuto ye tajjaayo sengawo ye tajjaawo kubanga taatawo akyayinza yo okuggyayo kitegeeza nti abaana b'e Buganda ababadde bamanyi obukambwe n'olulimi lwa ssenga mubajeegudde mubajjeemu empisa balaba eyavuma ssengawe mumukuliyetingidde obulamu ali bulungi ensigo nga gye muli mu kusiga yakuvumanga bassenga bammwe bataata bammwe abatono ddala bamulekwa abali mu bika nga mwasigaza bataata bammwe bato ng'era mwasigaza bassenga bammwe mu bika mubavume temubawa kitiibwa ekyo kiba kyakusaanyaawo Buganda kubanga Buganda entuufu etandikira mu bika kakati Buganda entuufu bw'eba etandikira mu bika ng'abaana bali mu bakuma mu muliro butawa bannabika ne bassebika kitiibwa wabula bavume nga bavume kyokka ng'ate eno n'abataka bali mu kukongolwa nga nseenene omu ku omu ali mu kusaanawo omu ku omu ali mu kuttibwa abange Buganda ye egenda kuyimirirawo ku ki nabagamba nti omulabi wa Buganda yategeera Buganda entuufu that's why nze sisobola kuteeka busungu bw'amaanyi nnyo wadde mbu mulinako nga bungi nnyo naye ebibi bisiŋŋana okwebaka ku nnyoko weebaka ku nnyazaalawo naye n'obubi bw'Obote bwali bw'amaanyi nnyo naye ate obubi bwa Museveni bungi nnyo kubanga obubi bw'Obote bwali direct obubi bw'Obote bwapoozinga Obuganda ate bwapoozinga Bwakabaka naye tebwapoozinga Buganda yawamu kuba nabagamba Obote ne bwe yaweera Obwakabaka emyaka 27 ennyimbe twasigala tuzaabya kasuze kate twasigala nga tumutwala abalongo twasigala nga tubaalula emikolo gyesika twasigala nga tugikola kakati ate yono akulaga nti n'ebyo byonna ayagala kubiweera gw'obadde okimanyi nti bagaana kuleeta kiteeso mbu batuziikenga wamu okuziika kw'omubika kusaanewo kubanga yo omulaba akimanyi nti musinza emizimu omulaba akimanyi nti muyina lubaale omulaba akimanyi nti mumanyi okuŋŋaana ne muyita empewo zammwe kakati ayagala kubasaasaanya nti gwe ow'e Buganda afudde bakutwale mulimba ejjinja tewuddamu kuziika mu bika byammwe ow'ejjinja afudde ye bamuleete mulimba onkoowe temuddamu kuziika mu bika byammwe so nga ate Buganda nga bwe nkugambye nti etandikira mu bika nze bwe nva wano omwana wange asooka kuba teyalaba ku kitange ne ŋŋenda ne mmusongera nti oye jjajjaawo oye ssengawo gundi oye gundi omwana n'abeera ng'amanyi obuvo bwe nga n'erinnya ly'ayina nti Kikomeko amanyi kwe lyava okulifuna ye nga ye era aba amanyi jjajjaawo gwe baamubbulamu essaawa eno obukuŋŋaaniro baagala busaanyaawo omuganda abeere nga takyayina waka omuganda abeere nga takyayina kuŋŋaaniro omuganda anaasigaza lubaale newankubadde Obote yali mubi naye yali mubi okusingako kwono Obote yapoozinga Bwakabaka naye bwo Buganda bwasigalawo ono atandikidde mu kusaanyaawo Buganda n'oluvannyuma alyoka akuba Obwakabaka kubanga Buganda byebika ate bikulu b'ebika osonjodde bana mu mwaka gwe gumu era tusigale nga tukakozesa ekigambo gutusinza ayi Ssaabasajja n'ofiirwa omwana asooka n'ofiirwa omwana ow'okubiri n'ofiirwa omwana ow'okusatu ne ku wookuna ng'okyagumira ku nga kitalo kabeera kabonero kakusiisiitira nti manti naye ne bakumantiza ku wasooka ne bakumantiza ku wookubiri ne bakumantiza ku wookusatu nga ne ku wookuna olaba ng'eddagala eririwo mu budde obwo ku kirwadde ky'oyina kya manti ng'eddagala nga lya manti ne ku mufu owookuna ayi Ssaabasajja Kabaka ffenna tuyinza kuba tumanyi ewava obulabe
ne Aisa abasajja kabaka essaawa eno ffe ng'Abaganda ffenna kakati tulina okunoonya eddagala. Ye endwadde tugitegedde naye kakati mu kaseera kano tulina okunoonya eddagala. Ekisaanyaawo abataka kitagetinza ki? Era bwe kinaava ku kitagetinze kigenda kudda kwani? Kyekikola Buganda. Empagi ezikola Buganda ezisooka ziri mu bika. Empagi eya waggulu kw'omanyira nti Obuganda buladde ye Ssaabasajja Kabaka. Wakati nga takyava ku ndiri ng'abataka babatutte mu State House ewa Ssaabataka abagulira ettaka ate mu Buganda. Wano nga n'abamu abakulu b'ebika bali mu kuttibwa basaanawo ddala. Kyekibeera kigenda okuddako singa tetuuyanguyirizeeko. Ayi Ssaabasajja Kabaka abasajja batuzaddemu. Ayi Ssaabasajja Kabaka abasajja batuzaddemu. Ayi Ssaabasajja Kabaka abasajja bagenda kutuuza ensowole mu Buganda. That's why osobola okusanga omwana omuto nga bamutaddewo ye mukulu w'ekika. Ye mukulu w'ekika gwe bataddewo. Alamula Obuganda, alamula ekika. Ayi Ssaabasajja Kabaka abasajja batuzaddemu. Ayi Ssaabasajja Kabaka abasajja baagala kuteeka baana baabwe mu busika bwabwe. That's why nagamba nti nekintu kukombooza si kituufu. Era nze muntu omu nkiddamu nga seekwekeredde. Eyagamba nti naye ebisudde Obuganda ebimu byebika bisimbuka mmengaawo. Gwate nnyinimu ku bakazi abali e Buganda ate bamutega batya omupakasi n'amuzaalamu. Kiweewa wa Buganda nti Kiweewa ye mwana wa Kabaka omukulu. Buganda yawabira mabegako. Ayi Ssaabasajja Kabaka ku ntalamula eziri e Buganda. Ku baana abali e Buganda ab'obuwala. Ayi Ssaabasajja Kabaka nga yenna nnyini bakyala bonna abali e Buganda nnyinimu baamuleetera mupakasi azaalemu omwana wa Buganda omukulu w'omwana wa Kabaka omukulu gwe bayita Kiweewa. Naye nga teweerabira nti omwana asinga kusika musaayi gwa nnyina. Nze waffe bafiirwa n'ebukojja ne bafiirwa nsooka bukojja kuba gye nakulira. Era y'ensonga lwaki n'eddiini nsoma y'ebukojja nti ebiseera ebisinga omwana asika nnyo omusaayi gwa nnyina. Y'ensonga lwaki batukubirizanga ffe abaavu muzaaleeko mu baana b'abagagga bazzukulu b'abamundaga. Muzaaleeko mu baana b'abagagga musobole okumikisinga ku musaayi nti omusaayi gwa maama gusika nnyo nnyinimu. Ne mumutega omupakasi n'amuzaalamu Kiweewa ow'omulembe omutebi. Ayi Ssaabasajja Kabaka okukombooza ewaffe e Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka ky'oba olaba essaawa eno abantu banoonya busika bwabwe banoonya we bateeka baana baabwe. Ayi Ssaabasajja Kabaka essaawa eno abazza obuzza abatuzaddemu abaana baabwe bakuze kaakati essaawa eno banoonya we babateeka. Babanoonyeza busika bwabwe ne bamanya nti ekyo ekika ky'emmamba bwe muba mutuddemu waakabanu. Ekyo ekika ky'empologoma bwe muba mutuddemu waakabanu. Ekyo ekika ky'endiga bwe muba mutuddemu waakabanu. Kitegeeza abasajja Buganda baba bagirina mu ttaano. Kubanga abataka be basalawo ku lwa Buganda eya leero n'ey'enkya. Bano abataka be bagenda batuuzatuuzaamu oba bano abataka abafiira ku sipiidi ekika ekya waggulu olowooza tewaliwo be baagala kutuuza abalina okukyusiza ddala Obuganda. Museveni talumbye Buganda ng'agiva ku matabi nga Dr. Apollo Milton Obote. Museveni alumbye Buganda ng'agiva wansi mirandira. Museveni alumbye Buganda ng'agiviira ddala ku nkolo agenda kusitula lumu enkolo ddoli. Kubanga olunaku olwaleero bweba Buganda eyimiriddewo ku bika naye ng'abataka buli budde butuziika buli budde babika mwaka gumu ne mufiirwa abataka bana. Ekigendererwa ky'okutta abataka bano kibeera ki? Era ebyo babagamba ebyo babeera bafudde ddala kituufu byebibeera bibase. Tulina okuddamu okwetegereza ennyo Ayi Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda ffenna, otherwise tugenda kudda mu byalwattabaze nalumanya batubuuze nti wakolawo ki?
abasajja bazadde abaana baabwe bakuze bagala bateeka mu byabusika eno we batta abataka abasajja abaganda abaalinamu ku nsa oba ku nsonga ey'amaanyi bwe babakuba evvooje abaganda eyajja n'agamba nti owekitiibwa Katikkiro tukusaba tugende tulabe ku Ssaabasajja Kabaka ffe abalinamu ku ssente tumutwale n'ekkadagala akaganda wuuyo bamuwendulidde Ddini Lubowa Savambu yeebaka ku bayizi be. Tewali musajja muganda gwe baagala agende na kitiibwa baagala bonna baveewo nga babattattanye n'ekitiibwa kyabwe era baagala akabanga kano ke basigazza nga bakyali balamu nga tebakyayogera tebakyayina se ate jjotya okubanja Ssaabasajja Kabaka nga bakukookeddeko ogw'okukwata omwana w'essomero musimanya wazaala mu mwana w'essomero ye mukiibi amala okufa ne batuleetera abaana simanya yabazaalanga mu baana bassomero era ne bagezaako n'okutwala ekiteeso mu paalamenti mbo bamuggyeko ekitiibwa ky'obwa profeesa ojja nti Uganda ye yamuwa ekitiibwa ky'obwa profeesa ebyo musobola kubijja ku bano bahonalebo bammwe abazza obuzza abataasoma ne bayingira paalamenti nti honalebo naye badde bweru ne bawemula temubibajjaako wabula eyayandaaza Obuganda ate gwe muwalalira tugenda kujjako ekitiibwa ky'obwa profeesa Kateregga toli profeesa ozadde nga kyafuukadde ekivve waffe e Buganda okuzaalazaala okujjako ng'ozaddemu under age nga kyafuukadde ekivve ewaffe e Buganda okuzaalazaala ye okwo okuzaalazaala tekuyina njawulo na kuzaala waliwo enjawulo wakati w'okuzaala n'okuzaalazaala bugingo yazaalazaala kuba talabirira naye omusajja aweerera abaana be omusajja alabirira bakyala be bonna nga tewali ajula ojja otya n'omuvunaana eky'okumuzaalamu olw'okuba profeesa gw'oli ng'ayogera nti profeesa Kateregga aganza abaana b'amasomero naye nga ye yatta mukazi we Ddini Lubowa Saava njagala tulageko ku bifaananyi bya crime scene omukyala we yafiira Boris simanya Borin tulage Borin we yafiira crime scene kyetabaako musaayi crime scene kyetaliko ba witness crime scene kyetaliko omuntu yawulidde bibwatuka akabenje akatutte okutwala obulamu bw'omuntu ne kabanga emmundu ya silence akabenje akatusse okutwala obulamu bw'omuntu eyasiiga omwana obulwadde n'amala n'amusaanyaawo essaawa eno yazze mu musango okulaga nti Profesa Badiru Kateregga talina kuweebwa kitiibwa abantu ba Buganda bonna abadde bakyalimu ensa era babadde basobola okwogera ensi n'ewulya nti yeekolera bwajja n'abanja Kabaka bagaba asamye naye Profesa Badiru Kateregga omusajja ow'essuuti omusajja ow'ekitiibwa lwe yakikubawo batandise mugonnomekako byakuganza bayizi gwafuukadde omusanga abaganzi azaale twale Buganda bantu Buganda bantu kibanga abantu abali mu kutuwa abantu ate be bantu ab'ensonga lwaki tubawalalira singa ogambye nti yasiiga abaana obulwadde oba ne Profesa Mukiringa yasiiga abaana obulwadde naye tewali ajja nakulaga nti waliwo omwana eyalwalira wakati mu kuganzibwa Mukiibi owa St. Lawrence Siraawo tewali agamba nti Kateregga yansiiga obulwadde kakati muwalalira ki nga n'abaana bayazaalamu oba bakyala beyazaalamu yabakuula bakazi be ya buli omu yamupangisa oli najja alina akawala kapepeya nako yakagulira kawundo gwe nnyoko bwe yali anyiga bannyoko yabaga nti mugende mutambulire ku bugaali ekyogero kye yabanaaza kyakutambulira ku bugaali oba ekyogero kye yabanaaza kyakukozesa bikookooma nga bavudde mu manju mukaamugwanya omusajja zze aganzizza omuntu wa musiimi amuwadde emmotoka amutadde mu maka atojja owalalira omusajja oyo aganza abayizi alina n'omuyizi gwe yaganzizza gwe yawadde emmotoka gwokolerera ki bameka ababazaddemu nga bannyinamu mwe baabazaala ne babasuulira abaana ewammwe buli ebuyinyiga binyira omusajja alabirira abaana be omusajja aleze abaana be omusajja ayagala bakyala be nojja Profesa Badiru Kateregga azaala mu bayizi on top of that sikkiriza namweyo narration kubanga lwaki bivaayo ng'amaze okwemulugunyaako ng'agasse eddoboozi lye ku Baganda abaabulijjo be bayita abali emisooli ku Baganda abaabulijjo be bayita abatasaanidde lwaki Mukiibi yaganza era bali mu levemu nono Kateregga ne Mukiibi yagenda aganza obwana wali olabyeko omwana wa Mukiibi ayasaamiriranga ggwe walabyeko omwana wa Mukiibi azungira mu bantu ne baba yamuzaala bali mu bayizi be abaana ba Mukiibi bonna
bali bulungi kubanga bava mu ntumbwe z'omusajja omukozi ate alimu omusaayi omugagga bw'oba toyagala katere gagganza baana bannyoko batwalire koloba amasanda gannemesezza okulya ffene katta omukazi nga kamaze omuweereba endwadde enkambwe eyamukenenya akukemulaba kaddiini luba wasaava omuwala ne yeemulugunyako ng'ate abanja obusente bwe ng'era ali stressed ne kamutta muyafiiridde mu kabenje annange yafiiridde mu kabenje atuleetere ku bifaananyi bya crime scene oyo wambisi atulage ku bifaananyi bya crime scene tewali musaayi tewali alipoota yonna nnambulukufu tewaliwo baalaba kabenje oba tebaliwo baawulira kabenje kali wano mbonako kazze mu nsonga z'abaana gwe ddiini luba wasaava watta omwana w'omukazi ng'omaze okumusiga obulwadde bwankumunye idiot ali ku kateregga kakati yeevugira kuli abasajja ba Buganda bonna ab'amaanyi baagala bamala mu mbavu baagala bamala mu kitiibwa batuuka okugenda okubatta nga baabattattana dda ngate bakyalina kitiibwa ne baba yabazaalamu kasita abalabirira mugimu ku misango gya Muvunana mbu yagulira omuwala ali yakawundo new model idiot gwe nnyoko yali tayagala kutambulirako mwali yakawundo lwakuba yasanga kitaawo omwavu omuzibu Buganda ne mwagala ogisaanyaawo okuva wansi Mirandira Matabi ne Makati Munduli kati baabo bagenze kutwala mwana mujjwa mu masiro e Kasubi era bwe yafudde ne batugamba tugambe mu lugutu sinze nnyayi Ssaabasajja Kabaka nze itongwa gunsinga kwoyo omwana omujjwa ne mumutwala mu masiro e Kasubi on which ground omwana omujjwa aziikibwa ku kijja ky'abannyina ky'abakojjaabe omwana omujja taziikibwa bukojja era wabaawo n'ensonga ne mmwe Buganda muli mu kugyonoonera ddala mu mutwe gwa Buganda mu masiro e Kasubi be mutadde omwana omujjwa Buganda muli mu gisaanyaawo Buganda muli mu kugimalawo mupangisizza abantu ba Buganda bonna mubasiiza enziro abantu ba Buganda bonna mubakakkanyiza buli gwe mufunamu okwekengera nti ayagala nnyo Buganda toba akyayi nnyo gavumenti bwe mukuba kemiko be mwagala okubbako ebyobugagga byabwe be mukuba kemiko kakati mwafunye ddiini luba wasaava ekyambalo tekyamutuuse oba mwalifunyeeko omula kubanga ddiini aliko omulambo omukazi gwe yasiiga obulwadde ng'ate amubanja ssente ze n'amala n'amutta n'alipooti ng'akabenje watali musaayi yafanga nkoko buno obusaayi bwa bujingo bwe nalaba mu mmotoka mwe battidde omuntu nga buli awo bukaze n'okukala busaayi 2 3 bwe bwali ku mulambo gw'oyo omuwala tewali witness tewali yawulira kabenje era tewali yalaba kabenje wabula yaleeta buleesi bufaananyi nti mulaba tuddemu tuyingire okunoonyereza ku musango ogwo famire y'omwana oyo borini mwe muli bamativu n'enfa y'omwana wammwe oba mwagala obwenkanya mu nfa y'omwana wammwe bwe muba mwagala obwenkanya mu nfa y'omwana wammwe police post ekyamakatanzigule detective Itongwa waali okubaweereza ate ng'eno kooti tebaleetamu mpaabi yadde n'emu nandazze olwa Buganda yange ne Ssaabasajja Kabaka enkowe zitavuddeko emagumba ku nsiko e Buganda Ssaabasajja Kabaka olumba oluli mu kusaanyawo Buganda teruva nkole Ssaabasajja Kabaka olumba oluli mu kusaanyawo Buganda teruva mu lwaki abazinga bwa Busoga Ssaabasajja Kabaka olumba oluli mu kusaanyawo Buganda lulyawo Mmengo olumba oluli mu kusaanyawo Buganda Ssaabasajja Kabaka lulyawo Mmengo era olumbu gwolwo oluli mu kulya Buganda bwe lutaafuuyirwe n'amaanyi Buganda yalisikoma mu byafaayo nti Buganda yaliwo yalifuuka olufumo olunaku olw'ejjo mwalabye ekyabadde mu lubiri Lubaale yanyiize mumukweka mumuswalira Buganda neba n'emikolo egy'amatikkira sina mazaalibwa kubanga gamazaalibwa mwali gatutte Namirembe oba muso gatwalibwa amatikkira gayina kubeera mu lubiri nkiddamu
amatikkira gayina kubeera mu lubiri oba muzimu kumbiriza Ssaabasajja Kabaka oba ku mbuga ez'amasaza kubanga amatikkira gategeeza bukulembeze bwa Buganda. Amatikkira mugatwale Namirembe bamulese bannaddiini basabe nga babbeeni ggulu oba basika baabwe temubaleese. Buganda erina bajjajja ab'ensonga. Buganda erina abantu ab'ensonga mu bya Lubaale nene mukwekanga Lubaale emikolo oluusi newe gibeera mu lubiri ab'Embugo ne mubakweka ne musoosaawo ab'Emidaali ne musoosaawo ab'Entalabuusi ne musoosaawo Ababayibuli ab'Embugo ne mubakweka. Lubaale yanyiize era yabalazeeko ate era bintu bingi ebigenda okugwawo e Buganda nga tewakyali ataasa kubanga eyalitaasizza mwamufugika. Nabuuza ekibuuzo gye buvuddeko nti musajja kyoyo akuwa ssente naye ng'otya okumulaga mu banno n'asigala ng'akyavujja. Ne Lubaale ajja kotulwanirira era ejjo kaabadde kabonero nti Lubaale munyiivu nnyo. Empewo za Buganda nyiivu muziswalidde nnyo. Kyekiseera bw'obanga ddala oli Muganda ng'era oli proud okuba Omuganda okwekera ki ebyammwe. Muswati oyo Mayiga gye yabadde Swatini. Muswati ajja ayambadde ebintuntu nga taswadde mu bitiibwa bye kubanga ajjukira ye Kabaka Pulezidenti. Ye Kabaka Pulezidenti mu nsi wakyaliyo obukulembeze obw'ennono ate era nga bwe buyina amaanyi ag'enkomeredde. Naye Kabaka Pulezidenti bw'akyalako e Buganda ajja yeesumise mu nnyambala ejjirayo obuwangwa bwe tabuswalira. Kyova olaba ye Kabaka Pulezidenti mubuswalira ebyammwe mubiswalira mubifugika mubikweka n'amatikkira ne mutuuka okugatwala ewa makanisa g'ekizungu ne mutuuka okugatwala mu kizungu. Naye nga naffe tulina ekiganda mukikwese. Buganda mugisigaza nnyo ku mimwa, ku mitima gyammwe egenda evaako kubanga omuntu kyayogera kibeera kivudde ku mwoyo. Bw'otwala amatikkira mu kanisa kitegeeza gweno nozo wazeerabira mwazivaako mwazisuulawo temukyazeetaaga era muziswalira ne mu bantu gye munaako muziswalira nazo zigenda kugaana okubalwanirira. Zigenda kulekeraawo okubawewuliranga ebizito, zigenda kulekeraawo okubawuguliranga ebizibu. Tudde ku nnono. Ayi Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi II kisaanyaawo Buganda kiri Mmenga.